mbakulisaayo nnyo nze bwe namaliriza akalulu nagendako ebweru w'eggwanga kubanga nali mpita mu mbeera nzibu nnyo mu abave Nakaseke mwalaba buli kkubo nga lijjuddeko amagye akalulu ako we kagenda okubeererawo ne we kaaliwo ng'okuyingira Nakaseke bakubuuza olagawa ng'olinga ayingira ensi endala so era nabadde siriiwo nanyewunyisa nnyo kuba nze nga mmaliriza mu mbeera gye nayitamu njagala kwebaza the right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi yampa tiketi n'enfuluma n'engende Namibia nga shadow minister w'ebyettaka n'engenda n'ababaka abalala abaali batonotono nze nalina olugendo lwange lwe nayitirako kubanga nali nfulumamu wano embeera gye twali tuyiseemu nga mbi nnyo newuunya nnyo ennaku ezo nga ndi eyo nalaba n'omwami omu omusajja omukulu nga ntaddeko ku social media ze agamba sheyali nga Lutamaguzi wuno asinkanye Jenosali Musale sebo muzeeyi gwe bakuyita kwezi Robin nakulayo wali weesimbawo ebukuya sisisinkanangako ku Jenosali Musale nalaba ebigambo ebyo tuwasinkanye Jenosali nalaba katambyako omusajja omufere oyo omukulu gwe bayita kwezi nalagidde looya wange Nalukola Elias tumutwale mu kooti bino bye muzanyiranga kumanya g'abantu nti ovudde ewamwe musajja mukulu tolina kyakulya nti okwate eddinya ly'abanno otandike nga kwolira ng'oteekawo propaganda malisi n'ebiboozibozi ebyo musobole okubizimbirako nagidde looya wange Nalukola bulijjo bakakwata abaana basukka mu 6 bali mu kkomera olw'etteeka lye bayita computer misuse gwe tusobola kubeera eri nga n'omuntu taliiwo ne bakuwa ssente otandika okujweteka ebiboozibozi byo tewasisingana ku Jenosali ate nkugambye mbadde siriiwo nkulage kunanga obadde bweru omukulu n'agamba nti wagenda n'osingana oyo omusajja omuzeeyi oyo kubanga babasasula ssente edda bano abafeera abanzibako obuwanguzi bwange oba waliwo gurupu eziri mu gavumenti ezibasasula ssente nti genda otyetekewo ebigambo bino tusobole okutambulirako nze sisinkanangako ku Jenosali Musale nali badde muleko omufere oyo gwe bayita kwezi simanyi Robin omufere oyo simanyi yayita buloga nali n'omusajja omulala bamuyita boogere abudala bangayitize group baziwa ssente ne bagagenda obulakamiringe gendo nali badde muleka kwafa abakulembeze mutwogerako it is normal okunjogerako nenonjwetekako ebigambo n'otuuka n'okufojinga bi videos era we nasabidde musango gwe nasabye looya wange Nalukola Elias gutambule mu kooti njagala nze embeera ekyokulabirako nti bw'oba tolina kyakulya naddala mu ababeera ku makompyuta n'ova ewamwe ng'onoonya renti n'ova ewamwe ng'onoonya ekyokulya n'ogamba erinnya lya gundi kwe ŋŋenda okulandukira kibe kyakulabirako nze mutwala mu kooti nalagidde looya wange nedda tukoye gwe gwambye mboshe yalingo singa oyo abadde muvubuka kubana abavubuka be banoonya mugita batya likes mbuteekayo kulina erinnya ne views tukuze views boteekawo ekiboozibozi naye omusajja omukulu namulabye muzeeyi noliwo n'ababaka ba parliament we natadde we naraisinze concern yange ne bangamba nti bonna abadde abakolako abamu ebiboozi mbuba basasula ssente genda oteekewo ekiboozi ekyekijoteke bwana buuziza omusajja omu nti kati gwe okeera otya ku makya nze sibaddewo era nawe nakunyonyola ne nkugamba ndi bweru wa ggwanga akalunga kawedde nze baali baagala kunzita obadde bweru wa ggwanga nze gambye akalunga kawedde baali baagala kunzita I survive bwe tubeera mu mbeera yaffe ey'okubonaabona nga mulaba embeera gye mwene libeera ssanyu lyammwe nti bagenda kukuwa ssente ojje ozanyire ku linnya lyange kati ogenda kutulaga abaani ababayamba okukola bividiyo ebyo bwasinga abadde muvubuka oba wa myaka 25-3 mwali badde musonywa kubanga mwerida ffe mulina otwogerako naye omusajja omuzeeyi nove ewammwe temukyagala kubeera mu byalo n'ogamba ekintu te Kampala kunoonya mannya g'abantu kwe mba nfunira ekyemisana oba renti n'otandika okubula akamiringa n'okutambuza propaganda kwanze nabuuziza omusajja omu nti naye ono ng'ateekako sheyalinga Lutamaguzi asinkanye Sali Musale nze sebo sinkanangako ku mukulu Jenosali Musale era bwe nafuluma nga akalulu kampisa bubi nnyo ewaffe nze baali baagala kunzita I survived era abantu badde batugamba nti kasita olina obulamu ne bwe batwala obulu nze banziba obulu ne bugaana ne bajja ne babba obuwanguzi kwezi muganda wange aba muganda wo ate munnamawulire uliriza sebo munamawulire waawa
oli mukwano gwa bannamawulire ebyomukwano ng'omusajja omuzeeyi ng'oyo guys nga abadde muvubuka abo balina ababawa ssente nze tokozesa linnya lyange gwe bakusasule muzeeyi kwezi simanyi gye wava oba na mu nsi ki gye wava okujja wano nojja ku linnya lya lutamaguzi kwoba oli yaffe tulina peyini yaffe siriiwo ndi bweru wa ggwanga nkugambye nze leader opposition Joel Ssenyo nalabye bumwogerako naawe nga muline munyagwa mwogera ku bagende Namibia tujja kutenda Namibia mbadde nkugamba n'engende eyo nendalina n'engendo zange nefulumamu n'engende era n'okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi bw'oba oyagala nkulaga n'okulaga wali bweru that's a fact kakati gwe nga munnamawulire ya mugandawo wali badde omugamba nti ku myaka egyo gyonna tewali gyetese biboozi n'ali badde muleka kuba babeerawo kutujwetekako biboozi kutwogerako ne basurvivinga neno nkuriyetingako ne bividiyo ebyekifere yes it is a big team eyo big team nina bividiyo wane era bye natutte ne muba n'amateeka abange nti ku musajja ono gwe bayita Kwezi Robinson omufere oyo yeesimbawo n'ebukuya nange ndeese eteeka male mabirizo omumanyiro oya ali mukomera lwa computer misuse tulina abaana b'NUP abasukka mu 10 bebaggalira nga babataddeko computer misuse nti simanyi bakozesa bwi computer kati nze omu ku baali bawakanye etteeka eryo Honorable Nsereko ng'alireese era bwampulira Mamadi Nsereko wampulira agamba nti naleeta etteeka eryo mu parliament tutamaguzi omu ku bankubirira ennyo nenjo mugamba nti musajja gwe lwaki toleka abantu naye abantu baba nga bakozesa emitimbagano egyo mu bubi era sebo bw'aba mugandawo mugambe kunze kwe yakomye abalala bonna batubalaba baba bulaka mailinga mu mawulire ki kuba kati buli mufere yefuula munnamawulire buloga munnamawulire ki kukyakolera mu kutu nkubujja akolera mu kutu ki Kwezi munnamawulire aludde akolera mu kutu ki Kwezi aludde mawulire nkugambye akolera mu kutu ki kyenkubuuza akolera ku radio ezimu radio ki neka ndoza ebiwumula bya radio n'owumula n'otandika okukola ebyo ebyekifere mbotandika okunoonya amanya gagundi kwobozanya erinnya eryange erya lutamaguzi ngenda ne mu lukiiko lwayita United Nations n'entulamu gye bayita General Assembly okiwali ojuliddeko gye bayita General Assembly tulina abantu bangi bagenda mu lukiiko lw'ensi yonna n'agamba ngenze mu UN ne batuula mu sub committees naye nze entulamu gye bayita General Assembly nawe okulaba nti nno lyokozesa erinnya lyange okufunirako ekyokulya kiraga nti nno ndikuumidde ebbanga tusobola kukeera ku makya n'otandika okunjwetekako ebigambo n'ofuyojinga n'ebividiyo n'oteekako sheya kati waliwo omusajja nabuze omusajja omu omukulu nti sheya ku gundi nti ono omusajja omuzeeyi ayogedde eno omusajja n'aŋŋamba nti obadde toyogera ffe bamwe bannabyabufuzi bw'oba toyogera eza bagamba bakuguze owulira abalala bagamba nti olaba takyayogera kuba tubadde nga tubagamba nti bwondaba nzize ku radio 4 nina bingi ebyokukola mpa respect kungu neŋŋamba nange kaŋŋende mpeyo opinion nga munnauganda naye tolowooza nti mba sirina byakukola ku radio ne ku TV ffe tulina ekiseera kye tutuuse ne tugamba katugende mu political abeyense tusirike bw'osirika nga bagamba walidde waliwo omusawo omu mukwano gwange mwami wese muto gwe ye waffe omanyiyo yankubira luli n'aŋŋamba omanyi bw'oba oli bweru wa ggwanga buli simu gy'okwata bakusalako sente nyingi nnyo just receiving n'aŋŋamba ti omusajja ono ankubira dokita wese muto ankubirako n'ankubira n'aŋŋamba eno bagamba lutamaguzi nga yasirika alabika yalya ne mugamba kisebo mukama ani yakugamba nti munnabyabufuzi bw'asirika aba yalya sometimes even our silence is a talking waliwo kitegeddeko nti omuntu ayinza osalawo n'asirika nga naye okusirika kwe kwogera kwe nga tuli eri kubanga ebiseera ebisinga ffe mu kaluke tuyiseemu kabadde kakufa na kuwona buli omu akuga kasita olina obulamu n'omubuuza nti we neetimbawo gwali musango mbalekedde akalwe era kye ŋŋamba n'abantu n'abana gurupu z'abafere ezabba obuwanguzi bwange nabalekedde akalulu kamwe saagenze na mu kooti owulira nze saagenze mu kooti kati bwe mba nkuteeredde ne nkugamba mwe mumanye engeri gye mwajja ne mutwala obuwanguzi bwange nakaseke nga mulina oda waweddemu mangu sigwamu kati gwe kankubuulire bwe walabye ekyabadde e Masaka ku Nalubowa osuubirayo ki ng'oli akugambye nti mwali targeted
obootya twalina okujjawo Nakaseke kuba program zigenda muje bayita Bulemezo ba Luwero Triangle ba Katokoliro za kutwalayo ttaka obusajja obubadde bwogera bulutamaguzi mulina okubujjawo tewerwanyeko wadde anti wuliriza ate nkugambye nti bwe nalabye ekyabadde Masaka nze kuba ebyange byonna mbirina nti nawangula atokabanja anti gakati wasubizo banja akalulu nze nabanja obadde oyagala kuba kati poliisi bwekuwulira obanja ngegamba inciting violence mutwalo oyo abanja akalulu poliisi gwewulira abanja ekutsaako omusango gwa inciting violence ng'obanja akalulu kati mwababba obuwanguzi bwange mukontinuwinge nabalekedde mwajja ne mukozesa amaanyi ne mutwala anti kugambye even my silence kubanja gwe lwaki olowooza nti bwemba silent mba sibanja ne silence yange waliwo omusajja omu yansanyusiza w'amaanyi yagambye mbu twateekawo omuntu wano akubeera utamaguzi tumanye wa waali kubanga bwe omu ku basajja abasinga otulekaanira wano naye ne tuteekawo tuwulire nga bw'okuba mu nnyumba buli oba mulimu ekirimu naye nga tetumuwuliza ne mga nedda ebiseera ebisinga kati ffe tuzzeeyo ku drawing board we are silent bwe twogera mugamba obusajja bubeera ku radio nga bwogera ne ku TV bwe tusirika nti wakibasirise baalidde n'otunuulira omuntu kubanga ebiseera bino tuzze tubagamba nti ebiro bye tulimu si bya bulijjo embeera gye tulimu nze tondiisa nga nina n'amabanja gange nga nina ennaku yange muzze mututta obululu sizza abantu ng'ebitundu ebimu byabaddemu okutte waffe we wabadde wasinga amagye mu Uganda buli kkuba eringira Nakaseke nga lirimu amagye nga waliwo n'okusaba identity card oba nanga muntu nti olagawa okuyingira Nakaseke nkulekisedde kuba abantu batugamba mwekyange ng'ebitundu ebirala bakuba amasasi nedda gundi omusajja omuzeeyo oyo omufere azanyira ku linnya erya Lutamaguzi erinnya tulikolerera tulina kapasite ekola ebintu bingi nnyo naye ndowooza naawe bwe mbadde mu palamenti obadde tompulirako mboozi kati nze ndyeno amabanja gandiko n'embeera yange gye mpitamu gwoba kusasudde ssente ofune ssente za school fees ng'ongirya kuba waliwo ne ttiimu endala gye nawulidde era ng'egamba mbw be baawangudde Nakaseke in fact nsanze Honorable Beketeria omanyi nanga twawulidde nti be bawangudde Nakaseke twasomye ku linnya lyo nti no babayita bagenda kubasasula ssente mu be babyeko obuwanguzi nti babagambye nti babagambye muga Katonda muguluze ndi musajja mu katuli kyondaba ne nanka yange tuli mu nnaku za kalema ebyo bibozibozi babisasulira babisasulira kati abafera baba bakubbye banoonya legitimase bano bateekawo ebibozi ebyo kati Honorable Lutamaguzi kirungi oli kumpeo so do you want to send oweggulu oba omuntu omulala yenna tabayitanga ko amazima ga Katonda mujje tuogere ku byali mu amazima ga Katonda mu ggulu tewaliwo ate nkugambye bwe twafuluma tubadde ku tensioni gwobadde tomanyi kiriwo wakalunga kawedde kakati gwe buuza oyo omuntu oyo kubanga waliwo munnamawulire gwe nagambye yali asharinga ebintu byoyo omuzeeyi gwe bayita kwezi nti ebintu bino wabijja wanangana abijja ku social media nemuga nti gwe ku myaka gy'olina buli kyosanga sharinga nkuteekeko ku fayiro yange ng'akaaba nemuga nkuteekeko ku fayiro yange mufere gwe kuba kumanya gaffe kwe muliira nga bw'oba toyogedde ku linnya lyaffe tofuna kyakulya kakati era ne bino bye babagamba mbu simanyi be babbako obuwanguzi mbu babagambye simanyi balirire kye baagira gwe nga munnamawulire at least nkwesigaasigamu akatonotono tonna tuba tainted nnyo ne wakubadde sikwesiga nnyo naye nkubuuza nkugaye nkwesigamu akatonotono naye gwe tosobola kubuuza wetaaga bbanga okuneesigira ddala tutambudde ffenna ennaku zino si kyamala geesiga bantu that's me but we've moved for a long time together nze abayudaaya bansomesa tomalanga geesiga abantu sooka otuuke ku conclusion kati nkugambye nti gwe nawe badde olaba nti be babbako obululu bwabwe Nakaseke kubaffe babba obululu wamanya ebyali nga makolero eyo ne bubalema ne bajja ne babba obuwanguzi owakakiiko k'okulonda gwe bayita mukyala bw'otuuka e Namibia you may think you are in Europe obadde okimanyi Namibia
is 4 times bigger than Uganda. Nsi nene nnyo eriko ettundu ery'eddungu n'ettundu ery'omuddo erya savana. Naye bw'oba oyagala okumanya kye bayita order oba discipline, visit Namibia. It is organized. Buli omu amanyi waakoma. Ate Namibia mu kibuga okusanga omuntu alina piki yaba omugagga ennyo. Todina gy'ogisanga ng'ogijjewa. Nedda eri abantu bali 3.5 millions. Kugusigu nene nnyo. Piki tolina w'ogiraba. Babeera mu motoka zaabwe nga mu Europe ng'ojja ogyewa boda. Era nabadde ndeeta ekiteeso kyange nti bwe ntandikayo boda Namibia. Novuga mailo kubanga navudde Windhoek. Nga nvudde mu meeting zange kwa nange nagenzeeko mu engagements. Ningendako e Kalahari. Desert Kalahari ye wali eyo sisima bayita noyingire mu desert wali sand dunes. Nayo tuuka yeri ovuga mailo nga binanga tosanze ku pothole nemu. Abantu batono naye ensi ngagga nnyo. Abantu bali organized. It is the second cleanest city or cleaner than Rwanda. Second cleanest city, I mean country in Africa. All it used to be the first. Nekati bo bagamba barankinga Rwanda yo eri second. Bayonjo balina empisa, politicians bamanyiwe bakoma. Kwanga nze nasisinkanye ne leader of opposition waabwe nensinkana ne president w'ebibiina by'opposition byabwe ne batubuulira era eno omuntu gwe basinga okumanya mu Uganda bamuyita Bobi Wine. Buli woyogera I come from Uganda go, oh, how is Bobi Wine? No bagamba is not doing well but he will be fine. Tebabuuza ku bakulembeza. Tebana lyaba manyi bano teri era bw'ogenda eri nabalabye gwe ne munyagwanga muli kugamba nga mugamba ababaka ba parliament kwanga Namibia honorable Munyagwa nga mwakagenda nangamba anze nali nagenda kubanga ne rope gwe mwagambye rope kemuleta yangamba ababaka bano mufo ky'okubanja akalulu biga musibya ngo Munyagwa mufo ky'okubanja akalulu mufo ky'okulwana ku Kyagulanyi n'abo mu makage basindikidwa Namibia. Nagamba ambu speaker yatusindise leader opposition alina budget ye owulira sebo ekyokubiri I am entitled to any privilege given to a member of parliament. Traveling in parliament as a member of parliament despite in the opposition is a right. Owulira sebo era ne leader opposition balina alina budget kwe tujja sente siza mongo nga ye bwalowooza wakati NUPs so mwali mugenze ku mirimu gya parliament anti twagenze ku mirimu gya parliament nakubuulidde nagenda nga shadow minister w'ebyettaka era ekimu ku kye nafunyeeyo mu lukiiko lwaffe nti buli wookola land amendments oba affecting economy and bank flows okitegedde buli teeka lyolaba nga lize liri ku land amendment programs ezo za affecting economy ne banking system. Kati wano bano babadde baleeta etteeka nti ettaka lidde mu mikono gya gavumenti. Kati nange nga Lutamaguzi leader of opposition yansabye report ne mugamba Right Honorable Joel Lusenyonyi kubanga y'omu ku bantu bensinga okuwa ekitiibwa ndowooza era ojjukira nga baakamuleeta namugamba nti bakuleese nga Musa mu biro bino bye tulimu nga tetumanyi wetudda buli omu afuuse political dealer ndowooza ne munvuma ne munjogerera nonkyazanga nga munjogera ndowooza I was exonerated with time. Kakati naffe gye twagenze tetwagenze kulya bikyepere nga bwe mulowooza. We went on duty ne leader of opposition yabaddeko ne engagement ate n'ekirala there were not even 5 members of NUP abagenzeeyo kwanza nagani nabadde n'engendo zange nange n'engendo kuba nasaba rope wakati nga ndi mu pain nga nvudde mu kalulu ng'ewaffe yonna wajjudde amagye nga tetumanyi kiddako nga baŋŋamba baagala kunzita. He gave me the opportunity n'enfuluma ebweru w'eggwanga. So Munyaga yayogera kikyamu mwe mwayogera kyamu ate n'ekirala katono nnyo sokuwuliza ebigambo bye twogerako kubanga njagala atawulira anze nabawulira nga babitulaga n'enseka n'eŋŋamba bano nabo omanyi mwe babayita bakasiikuuzi kasiikuuza asiikuula busiikuuzi lwaki tebizannya wano mwana yabigyemu bigenda kuzannya bibino. Abaka ba NUP 10 bagenze Namibia ku lugendo sponsored by Speaker Anita Among.
Kungu. Come again? Abaka ba Nuupu 10 bolekedde Namibia. Ku lugendo all sponsored by Speaker Anita Among. Speaker or Parliament of Uganda? Yeah, who cares? It's a budget of 1.8 billions. Spending iwa ngekisanja tekinagwako ya travel. 1.8 billions approved by Parliament is spending when Nuupu nga official leader of opposition ngekisanja tekinagwako. Kubabadde magere nga babiri kuliko babiri abagenze Namibia sawa zino kikwatagana kitya n'okubalemesa okusinkana abenju ya Kyagulanyi ziri stunts PR stunts awo tewali kaluluke mu banjaawo tekaliwo. Was that a stunt? Yes, tewali ko banjaawo kirira eno ze singo ngami tebalumbye electoral commission yembiveeko byachana kito ebyo mbimale mukama wamwe mugamba aveeyo. Yes, 1.8 billion that must be spent by kati oyo tumuyita wolokoso yabitegedde ati atali mu parliament. Mwite mulaba nti there is direct and indirect attack on any people all the time. Ani yazimugambye nti je ziri ezo. But yayogedde mwabadde Namibia. That's the fact. Kyenkugambye nkuleetere kulisi y'abantu ababadde e Namibia bwe babanga bawere 10 nkutereddewo miliyoni 10 naawe nteekeraawo kyoteekawo. Ate nze nabyogera. Anti kyenkugambye mwe lwaki mu hostinga abantu abo abatalina mulamwa. Fe president waffe Kyagulanyi atugamba nti ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu. Former presidential candidate. Anti nkugamba president wange Kyagulanyi sentamu yangamba ebintu kuba nkimanyi naawe oli ku bunkenke kuba namwe regimu yabataddeko ekikono nti bw'omukkiriza okumuyita president tukukwata tteeka lya inciting violence. Munyaga is a former presidential candidate. Tonzijako uzu. Untya. Isn't he former presidential candidate? Tonzijako udu nkugambye bweto omukanchi kugambye kyaffe kye tonzijako neema yange mu budde buno ne munaku za kalema nze nabadde Namibia owulidde neegana kitufu wabaddeyo sakubuulira wampa program nenkugamba enfuluma bweru wa ggwanga kuba gwe nkubuulira oli muganda wange oli muto wange sirina kulimba era kyovoola batubeera bakambwe nnyo ebitalina mulamwa bwe mubi w'omulamwa kuba kati regimu kyekola mwe bagambe ebitalina mulamwa bwe oba no ayogeddeko ku 1.8 billion nanti zeziriwa zeziriwa oyo mu 1.8 billions nga ne musajja wa tulopu omanyi ffe lwaki abamu batuwa ku bugendo gw'omanyi nti bukyalopu ajja ffe nga ba shadow ministers waliwo engendo ze tulina otambulamu n'atugamba we have no money ne budget ye bagisala by half. Obadde okimanyi nti budget ya Right Honorable Joel Ssenyonyi bwe yafuuka lopu ne bagisala by half. Kati nze nkikubulira atali mu parliament bwakuwa parapaso omutwala mangu n'omugamba kyeyalinga naye nze ali mu parliament bwe mukuwa ate otandika okunteekamu essengejjero ng'ogamba nti oba omusajja ono budget ya Joel Ssenyonyi bwe kase yafuuka lopu ne bagisala. Neka nawe kubanga musama nti tomanyi kiri mu parliament musajja kyakola so ono bwayogera is entitled to his opinion. Those are opinions, they are not facts. Kankubulire those are opinions, not what facts. Kakati tunuli uliriza facts za lutamaguzi nze kugambe yali Namibia kubanga nava kugenda Namibia eyagenda just wait ani yabasindika bana babaka mukama wa Feropu Ssenyonyi era ne former leader of opposition Betty Awolu yaliyo wanupu nedda Honorable Amere yaliyo wanupu Honorable Santa yaliyo wanupu nkubulire kibali wabegundya era bonna bajja mu capacity ya dokesi zaabwe ze bakola bye bakolanga ne rope yajja luvanyuma nnyo just kuba bamuyitanga special guest era eri ewaabwe bamuwa special consideration ne bamutwala nti bano kye tubaddemu kibadde ABCD
so kakati bwe mubeera mwe tubita mutya mwe mubeera mu political bulingi wa moyo mu correcting no I don't correct president yatugamba Kyagulanyi nti ebintu ebitalina makulu temubiwa makulu n'ebiseera ebisinga bwe tusirika ate nga muteekawo wolokoso wammwe nga olw'okuba nti bulina emitimbagano gyammwe nga musipuredi nga share wolokoso nga wolokoso atuuka ku musajja ng'owe Nakaseke eri nga tamanyi nti no bali mu business because wolokoso is business today. Omusajja atuula wali ku mutimbagano n'afumba ekiboozi kuba bamusasulidde n'atambuza wolokoso n'asharinga olw'okuba nammwe abasinga temusengejja kati we wali mubuuziza osobola okutuwa kumanya g'ababaka ba parliament abe 10 abagenze Namibia abanuupu bwe bawadde 1.8 billion kuliko omunene omu okuva mu Greater Luwero omunene omu yali wati kazannyawo nkawuli no kwekali leta omunene omu yaliwa yagamba Bugambi kwa nakimubuuza naga nti kwabo kuliko omunene w'amaanyi ennyo okuva mu Greater Luwero wakite yabakubuulira manya gaabwe kwanze bonjogerako fact si zesegaane era kyovuddola bakali akazeyi ke bayita kwezi bwe kantaddeko ebiboozi mbono yasinkanye sale mu mbeera yange gye ndi mu ensonga lwaki nakagayi kano kankatwale mu kooti akazeyi naye bonjogerako fact kuba fact is a fact nze nakugambye era luwaŋŋamba nti honorable program ne kugamba nti mukama wange kungu ngenda Namibia mukama waffe yatulonze few shadow ministers tugende Namibia tumuli presenting naye nina gye ngenda okuyitiramu olugendo lwange ebisigadde nja kubulyanga myewo nze nakubuli era ogenda okukyogerako naye tetuganya nawe is entitled to your opinion nenga tolimba nti ababaka 10 kati gwe nkutereddewo bukadde 10 nze Lutamaguzi bakuwe lisiti kubanga neno lisi ne government ebegimanyi teri MP afuluma ggwanga nga government tegedde ministry ya foreign affairs kuberi no okumanya there is no MP kati gwe basabe oba parliament honorable Anita Amongo mukwano gwa muwaba amawulire era bo mugamba nti twagala ku lukalala lw'abagende Namibia asobola okulukwa bolujeyo wali eri bw'otolabeko ba shadow minister ba UPC shadow minister ba PFF shadow minister ba FDC n'aba NUP naye kati olw'okuba nti NUP yafuuse mboozi ya buli muntu oli asobola n'okeera ku makya mukazi we nga teyamuwadde emmere nagamba eno NUP naye nsobedde mukazi wange teyafumbye emmere abalemeddwa okukolera abantu NUP abasale diro ne begatta ku mugendo NUP kakati NUP efuuse enjogera ya muntu si kibyo okutambula kunze nga Lutamaguzi banga nze nakugamba nti nze ne bwe ngenda mu America twagendanga n'abantu abamu bwe ntuuka eri olowooza ndi mu Uganda nagera n'omusajja omu n'antwala ku bases ezitamala gagendwako nenkubuulya nti ne bwe mba nfulumye wano mugenda ne mutuzanyirako wano mu parliament ya Uganda ntuulako mu lukiiko lwayita General Assembly olw'ensi yonna gwe gyotasobola yadde kulingiza wali kuba kati ne bwogenda ku UN basooka kubuuza okimye eki kola protocol eno naye nze ngenda n'entuula mu lukiiko lwayita General Assembly olufuga ensi yonna nenkomawo wano ewaffe nembeera ordinary person ne bwe nzija wano abo ababaka ba parliament balutamaguzi boogerera mu nkubo ne bwe ngenda mu General Assembly bo buli muntu bakukkiriza okwogera mu lulimi lwo abawarabu boogera mu luwarabu abazungu boogera mu luzungu abachina fe tuli eri simanyi this one boyogerako ku Luganda ng'oli mu parliament that is in any parliamentary honorable member that is in any parliamentary to speak in a local language here ne South Africa batesiza mu South Africa boogera mu Kenya oluswahili bagira kubanga they cherish their traditional gundi zaabwe local language zaabwe era baziwa priority naye wano oli ne bwakola omusajja oyo teyasoma tamanyi luzungu kakati ebyo bye tubeerawo ne tubasomesa ne bw'obeera ku radio kuba kati gwe tukuwa ekitiibwa you are no longer junior journalist osobola okugaidinga abasajja abakulu abo nti nkuleeti wano tuleeta wolokoso nkimanyi wolokoso akuyamba somewhere politically n'okubijjisa NUP kikuyamba okujerega Kyagulanyi kirinawe kikuteeka gwe nga gwe n'okujerega abaana be NUP naye tulina emiramu egitutwala mu maaso ng'eggwanga gye tulina okuteekako focus gye twalibadde tunywererako kati oli wali mubuuzija okugenda kwa NUP e Namibia kutandikujjiddewa
kubanga mwe mugamba mwe mugamba nti tubanja akalulu siwe kiri nzo okusirika kwange nako kubanja gwo kimanyi tie wange waliwo abajjayo nebekebejja abebyo okwerinda gababujo omusajja ono wakyasiritse apulaninga ki ate bwenzija ono ngabwo obusajja busiiba ku radio ne TV kakati nze kugamba even my silence era nze nagamba president Kyagulanyi nti sebo waliwo abantu abamu bogenda okulaba ku bikolwa byabwe okubanja kwange okwakalulu bwe najja ku street mu abatugamba mwenene nti wakite mubanja kalulu bwe najja ku street ne bankwata mujja kugamba nti abo basesamaza n'okusirika tusirike n'okusirika nako kati musango nti lwaki toyogera when did it become that even silence is a crime kumaziga ge wakaba maiti nakaba nnyo ekyasinga okunkabya kino kankikubuli okuva ku mutima gwa isina gwe nali nkibulidde oba bakijja kumaziga ge wakaba mbu wakaba mbu salaba butambi bulungi mbu noosiita n'ebigere nedda nga bwokaba anti nkugambye wolokoso waabo nasiita ebigere gwe lwaki tosobola kukigira kuba kati tuba ku social media gwo kusima osobola okulirirako omuntu asiita ebigere ng'oli akaaba abantu balimba anti kwatuwuliriza okukaaba kiri nnomo kituufu wakwata n'empapula ng'ozikola nzirina ez'abafere b'akakiiko k'okulonda nga banzi byakalulu saasiita bigere kubanga okusiita ebigereko ennaku yange koyita okusiita ebigereko anti baani kubanga nze nava mu kalulu ne ekyasinga okunkaabya ennyo byali ebintu bisatu ekisooke wali we banzibira akalulu we wali bwaguuga w'entaana Museveni gyaleka Nakaseke ng'alwanyisa Obote nti yabba akalulu omanyiwo wali Nakaseke bwaguuga w'entaana y'obuwanga buyitirivu emitwalo n'emitwalo buli okulinaana tawuni katiwuliriza bwe natunula nga abasajja babbye obuwanguzi bwange nga babunyakudde nga kikamunye bwe kijja ne kinyakulawo ekyokulya ne kikwakkula bikamunye bino bye tulina ne ngamba ndi tulina wano tulinaanye entaana ennene nnyo ey'obuwanga Museveni we yajja eno ewaffe mu Luweero nti agoba Obote nti yabba akalulu ne ngamba Obote wazino ntaana egyo but never reached all this far obubbi obw'ekika ekyo obw'ekika kino nti bano balagidde oba owangudde oba towangudde genda olaba ssebo ewaffe babba n'obululu bw'abakansala b'emiruka ewaffe waliwo effujjo ng'oli alangira laga genda mu kkooti natunulira omufere w'okubyokulonda akulira Nakaseke kuba yali akulira akakiiko k'ebyokulonda ewaffe mukyala Kunihira bamugjawo a week to elections a week anti nkugambye ono omukyala mwebaza mukyala Kunihira ye yali akulira okulonda ewaffe ne bamugjawo a week to elections n'abagamba nze ndi mulokole by the way kungu waliwo abalokole ddala abatuufu ne bamugamba ogenda kukola ABCD n'agamba nze ndi mulokole ne bamujjawo ne baleeta oyo omulala simayi bamuyita kuba naawe bakutiisatiisa kakati ekyasinga okunnuma nga nnengera bwaguuga w'entaana ez'abantu abaafa okubba obulunga akange bakatutte ekyokubiri jjajja wange ye yali sitoliko namba 3 wa Museveni bw'obadde tomumanyi bamuyitanga Dr. Jack Luyombi aliko minisita we Mengo historical namba 3 ne bwomubuuza Museveni amumanyi bwoya ne bonna ba historical benti Dr. Jack Luyombi omumanyi historical namba mmekereyo omu ku baasinga okuteeka ssente mu lutalo era namugamba nti mwakola ensobi you made many mistakes but this mistake will live forever namwe abasinga nga mufudde tujja kubogeranga ekyokusatu ekyankabya amaziga ku mutima gwange saakaabagana amaziga agakulukuta kubanga even I can survive outside politics nze okimanyi bulungi ndi mulimi okimanyi bulungi nze omu ku bantu bootajja kukusanga nkya nga neeziribanga era ensonga lwaki saagenze mu kooti bwe nalabye ebyabadde Masaka ne ngamba katukole ebirala Uganda teweddewo ekyokusatu ekyasinga okunkaabya jjajja wange muwanguzi ewali olusozi walusi ekiwanguzi be baasinga okuwa Museveni emmere mu nsiko era yamuwa omudaali bwe ntunulamu n'abantu beewaffe abajjize bafa bonna mu biseera by'olutalo nga baafa lwa kubba bululu neetunuulira embeera eyayisibwamu gwe tewalaba kyali Nakaseke we waasinga okuba amagye mu Uganda yonna mu biseera by'okulonda nga buli kkubo balitaddeko amagye kati neentunuulira abantu bonna abatwetolodde they were all vulnerable
era abantu batugambanga mubanja akalulu nga aberuwere ruwero balina be baseeyo nga babanja akalulu era nze nange nali baddenga muwanga kivumbi kubanga bwe wankyaza in fact nawa information eno nga tugenda mu kalulu ne ngamba muwanga kivumbi ti abasirikale bazze wangero ole namba ne bangamba gwe lutamaguzire muwanga kivumbi mutava ku Kyagulanyi tugenda ba masasi if muwanga kivumbi was there would he survive kakati kye kyanka bya maziga kati oli ye yangamba wachi wawulira natekamu erinnya lya genocide bwe bangamba nti omusajja abadde ne batowa order nange kwe kukuba omula babuloga mwe ba social media lisiti mwe ba abamawulire bwe muteekamu era amaziga ganga ag'olunaku olwo gasitandinga nagamba nti ayi mukama tujjukire ebiro bye tulimu twali bantu nga tulina ensi yaffe gye bayita Buganda naye olwaleero okweyita Omuganda wuliriza ebigambo byange musango n'okwerwanako musango kwekaaba okwo kwebogerako kwe kukaaba kwebogerako kuba nalabye ne ba MP nga bagamba nga wakaabira nnyo akaluluko nga bakatute ne mugamba olaba ne kamunye bw'ejja okubba enkoko waakiri obaako n'ekyoyogera naye akaluluko investinzeemu time wuliriza sebo akaluluko investinzeemu time wuliriza sebo kubanga mwe mwatugamba sinzenzeka nedda sebo nakulabanga okuteeka abennakifuma bakusaba weesimbawo abennakifuma bakusaba weesimbawo omanyi pain gye twayitamu omanyi amabanja ge tulina omanyi embeera gye twayitamu n'okyaza wano abantu and some fools we are celebrating nga tebamanyi nti ffe tuli bawano waffe nabaka ne bakubuuza nga wakana nakuulirako wano waliwo omuntu gwe wakyaza nga musanyufu nnyo baluta maguzi ne twega nti abo abasajja mumanyi lwaki basanyufu because they know there won't be any voices for the voiceless. Yes. Kasita bagenda kuliyetika baleta babayita batya bakinyenya mutwe bakinyenya mutwe bamanyi bukinyenya mutwe politician be baleta igwe that's why they are celebrating. So parliament egenze bakinyenya mutwe kati no parliament my predominantly abagenda okukiika naddala abava mu bitundu bye mwalabye wabadde okubba obuwanguzi kuba abadde ebintu biri waliwo ababba obulunu ababba bagenda kuleeta bakinyenya mutwe mujja kwewuunya mwe basajja bakinyenya mutwe bikinyego kanzubire nti toli musajja mukongo genda oteekeka obuze ti kinyenya mutwe kitegeeza ki temanyi kinyenya mutwe kunyenya bunyenya ba yes man golooza amaanyi agatuteekebwako gwali ogasobola could you manage even staying in Nakaseke miseera byakalulu nowa poliisi wewerwanako nga bakutwala nti obamututte inciting abadde abanja akalulu inciting violence ngo tugamba parliament ebaddemu abali voko ngagwe ebadde castrated kati ate olweno kati ne Bible ekyogerako nti olaba omuti omubisi guteta naye erinda omukalu nayogedde nabadde kugundi emu nti gwe toli musajja mukatuliki ngaffe ba mu Kristaayo Yesu bamutwala n'omusalaba nga agenda agwa nagwo abakazi abaali awo mu Yerusalemu ne baka baba omwana wa Mariyamu laba mwana wa Katonda Yesu n'abagamba n'asooka ayimiriza omusala n'agamba bannanga abakazi b'omu Yerusalemu nga temunnankaabira musooke mwekaabire n'abaana bammwe kuba ekijja si kya bulijjo ekijja si kya bulijjo abagamba nga temunnankaabira kuba abamu ndabye abamu mwefudde nti mukaabira lutamaguzi nga tonnakaaba lutamaguzi nakuba excited ekijja si kya bulijjo bwe kiba kimeketa amagumba ne bakuga kimeketa n'amayinja n'osigala ng'oyimiridde awo ekijja si kya bulijjo gw'olaba omusajja nga Kyagulanyi alekawo obugagga bwonna bwe yalina n'aleka olubiri lwe n'aleka ebirungi byonna bye yalina ne famire ye eri settled n'agamba nti kanyimirirewo ku lulwo n'amaka ge ne bagawamba nga kati waliwo amagye ne poliisi nga tebakkiriza na baluganda be kugendayo gwe n'osigala gwasula mu kasiise ne mu kiwuyi kimu gwe bawa 15,000 ne bakutwala mu laale z'ebyobufuzi n'osigala ng'oli excited kubanga balutamaguzi babataddeko babaggyeko obuwanguzi bwabwe babututte na kifuba mba sikutegeera naye nze okwawukanako n'abalala nze seekubagiza
era bwe navudde waka obwedde abantu bewaka neyo gye twakomyewo n'abeNRM bakugamba Honorable Kasita wasigaza obulamu kino twakirabye kyabadde kitwala obululu n'obulamu n'obaga nti okwesimbawo gwafuuka ddi omusango. What next for you, Honorable? Anti kati nze nkugambye kati gw'obadde onsuubira nkole ki kuba gw'obadde ongamba mmanja akalulu bwe nagenda okubanja akalulu lutuma lusoke nga bamugamba oyo mumukwate inciting violence lwaki abanja akalulu ke ng'ate oyo lutuma lusoke omwogezi wa polisi yeekalakaasanga Makerere nga nina ego gy'omubuuze lutamaguzi omumanyi nga yasinga okuwakanya embeera embi abagye batuyisangamu Makerere ng'era weebeerawo yakulembera abeekalakaasa nenze ne lutuma lusoke oyo ayogerera polisi nenze ne bwempanika omukono bwenti kati ayinza oyo mumukwata inciting violence lwaki awanika omukono mu bbanga mu biseera by'akalulu. Omukulu Kasibante yali agenze nga wakanye byava mukulonda kuba president nawe ngoli serious ngo obikkiriza mbo yali awakanye ebigenda ebyokuwangu okugira kwa Museveni. If you are serious Uganda inga nawe oli ambu Simanyi Kasibante yawabide Museveni. Robert Kasibante former presidential candidate nga nawe oli serious nti wali obigoberera oyo political bullying nawe tebamukuteekangamu. Nze nabagambirawo nti ono alinga Museveni yewabidde Through Kasibante. No Kasibante yaganti waliwo ensonga eziriwa. Wankyaza wano ne nkugamba tisirabangayo muntu mu kulonda nga kwakaggwa mu nnaku 2 lumu lwali lunaku lumu n'awandiika peji 15 mbwatuta awabidde nga mwakava mu kulonda temunawisa na nnaku 3. Twabuuza nti ono akozesa supersonic speed era kumacha kuva mukaga nadduka mu kooti munaleeta omukukwa gomanyi kyekiteekinga okuwandiika ebivudde vulugu yeetoolodde how long it takes n'atayipinga ebbanga lyatwalira kakati ebyo fete ebintu ebitalina makulu tetubiwa makulu. These are some people ndowooza abakulu babayita ne bagamba muyite eno. In fact omusango gwoyo gufaananye ng'omusango ogumu gwe nawulirako mu parliament gwe sijja kwogerako gwennaako omukulu omu weewabira n'agira ne gino gye emisango gyabwe fe ebyo tebirina makulu. Era bw'obadde ng'olina ekirowoozo kyo nti walina by'osuubira nti Simanyi Kasibante yatutteyo yawaabye mbonina kyensuubirayo bye bino by'obadde osuubira yawaaba ekyavaamu n'agujo nagamba akati kati leero kooti esazeewo nekkiriziganya naye oyo political bullying era asanyuse nnyo oyo political bullying wamuza katemba mu bigambo byage nti yagutwala ngaloza mugenda kumwegattako nga tumwegattako ku ki nga bwe twali tumwegaseeko ku ki twegatta kwali kumulamwa kati gwe omukatuliki asobola okugamba nti no nze nkuŋŋaanya abagenda kuhijja omukatuliki nakaba nze nkuŋŋaanya kubagenda kuhijja ewa Emeka naawe n'odduka emisinde nti Paulo Lutamaguzi bw'okyogera mankulaba ng'asaaga kakati era kwati bw'obanga nga bw'okiraba ekyo none yagenda okuwaabira bali eri abadde asaaga abo bategeera nyaabo abawaaba obategeera nnyo so tewamutwala serious omukulu oyo okimanyi omukulu oyo omanye ekibiina kye yalimu ne gwe yasabiranga akalulu ani oyo gw'ogambye yawaaba yali mu kibiina before yali mu NRM yali mu ki mu kibiina kya NRM yavaayo ddi okujja okwesimbawo 2 months before yali ng'akalulu akasabiraani Mwalimu 7 todda mu tonjija mu political bullying nga ndi ku nnaku yansi yange gundi tonteeka ku bullying wa mwoyo bondabako gana amatu amawanvu ompita ŋŋamiya waye bw'otulabako amatu gana amawanvu otuyita ŋŋamiya ndi tetutegeera bigenda mu maaso kakati nze nkugamba naddala mu ab'amawulire ebintu ebitalina makulu temubifokasingako tetubyogerako temutawaana kubanga oba ofaanana nabali abasajja mbu sheya n'ateekayo volongoto we n'ateekawo sheya kubanga ne kati blackmail and propaganda kati ate gufuuse nagwo mulimu bitambulira wamu kati kiri erimu ab'amawulire okulongoosa institution yammwe ey'amawulire tetujja kukkiriza babbuloga bapropagandist bablackmailist okujja okutwekwekamu nga bayita bannamawulire naye nga babawo obukunkumuka ne bagenda ne baspoilinga erinnya lya bannamawulire
kakati nkugambye n'oyo omukulu ffe twamulengera nga bw'obeera mu kyalo ndowooza ali obaddeko mu kyalo enkofu etunuzaako eriiso limu mu biseera byayo ng'erowooza neeka nti nkulaba kati gwe bw'ova eno ng'opaala ogambe n'enkofu erabika tendaba bulungi bw'owanika omukono mu bbanga n'ebuuka n'egenda ye beekulaba ffe bino byonna tumanyi state arrangements engagements biki ate ebiriwo tebitwewunyisa kubanga olaba mutuuka n'okujjayo kalidinaali ow'emyaka 98 ne mugamba mbu agenze kuteesa ne pulezidenti era mumuleeta mu biseera bya kalulu wano wemugira ow'emyaka 9 wemuleeta mbu agenze kuteesa ne pulezidenti kati nze bondaako amatw amawanvu oba ogamba eno ngamiya gye mbisaako ng'omukatuliki teraba kigenda mu maaso kalidinaali abaddewo ow'emyaka 98 mu biseera bya kalulu nga muluukinga legitimacy lwe musobodde okumukyalirako lwaki temwamukyalirako lulinga akalulu tekanabaawo kakati ebyo byonna ffe tubikatta wamu era nze tusobola kunsanga nga ndisikasinga mboozi simanyi Kasibante yajjeeyo omusango gw'omanyi ani yali yagutwalayo nansonga kirwaki Kasibante mwennyini yali anti gwe nkugambye gwe ongambye nti yaliwo NRM era akalulu yali akasabira Museveni yakyuka ddi era nga ne wali mu DP n'ogenda mu nnu we nali mu DP nasabiranga ani akalulu era Bobi Wine lwaki kyakasabira mawo yali yesimbawo era ngende eno kyova olaba nti bano abasajja batulwana nnyo 24/7 Lutamaguzi n'omubuuza nkukoze eki ne President Museveni wali akasajja kenna kasekeyo Kalutamaguzi bannange nobabuuza ati nze banne nabakolaki nze ndi musajja mutono nnyo sirina na mmundu nga mweze mulina sirina bugagga nalina baasi mwenda nasigazaawo emu mwe mumanye engeri gye mwakola n'ennaku ezo emmotoka zange ennya zonna mwaziiwamu ebintu zonna ne zigenda zonna era ne kakati ntambulira mu kamotoka bwe katyo kubanga sipeya waazo nina kumujja mu Amerika so singa mbadde nina ekiryawo ekyenjawulo naye gwe olaba amaanyi ge batadde ku Lutamaguzi olumu bakadde bange bambuuza naye bano abasajja nga bakutaddeko amaanyi manyi kiki ne mbaga nti ewange ekyebugagga kyennina ekyenwanyisa nga wiponi kyennina mu nyumba ninamu akajambiya n'effumu naye sirinaawo mundu sirina ki ate seetaaga kunkuuma seetaaga biki ebyo byonna just an ordinary person era ensonga lwaki kituluma nnyo ffe bwe tujja wano mu kifo ky'okuteesa ku bintu ebiruma eggwanga ne babateeka ebyo ku mboozimboozi zino ez'ebintu ebitalina makulu nga tulina abantu baffe abagobwa mu kibuga emisinde tulina abantu baffe abagobwa mu kyalo tutunuulira ekonomi embi nnyo tutunuulira abantu baffe survival yaabwe egenda kubeera weetya kubanga buli muntu abuuza kiki ekiddako teri amanyi kiddako nga Munnayuganda sebe bye twalibadde tudisikasingako n'ombuuza nti owayi Lutamaguzi ng'omubaka palamenti osemba ekyokugoba abantu mu kibuga ne kugamba nti nali kisembye nga mugoberedde bino wamange ensi zonna ezikulaakulana ffe tutambula zikozesa ze bayita strategic planning ebeera mu short term planning medium term planning ne long term planning tosobola kukeera enkya ggwe amulya bisiike n'ogamba nti kunguvaawo awo ogende n'ovaawo nga ne munnabyabufuzi amaze mu gavumenti emyaka 4 naye bw'omugamba genda akugamba ndagewa waakiri nfa naawe n'akukuba emiggoba n'akugyamu amannyo kakati omusajja ono omutembeyo w'omu kibuga owa takisi owa kitwagala aveewo naye ng'omuwadde obudde nabo balina famire balina famire they are also Ugandans like us nganze Lutamaguzi anti kyenkugambye nti gwe baba kuleese tokeera nkya owa takisi vaawo owa bodaboda vaawo omutembeyi vaawo yalagewa ng'olina n'omuntu amaze mu gavumenti emyaka 4 nga buli kimu afuna kyabwerere ng'atalina gy'alaga ono gwogoba kugambye nti ffe tutambula trade order obadde otendereza Namibia era trade order njagala naye trade order erina order tuke kati abo balyewa ababadde batembe yabalyewa mwe mulinaawo okulya kuba oba okoze oba tokoze zijja ku akawunti abadde atembe yalyewa abadde avuga boda alyewa gwogoba abadde avuga takisi alyewa kuba yagamba sijja kubba nange kanjizeeko muwa obudde kankuwa ekyokulabirako mu nsi gye bayita Egypt owulira sebo bazimba ekibuga ekipya owulira sebo ne bava mu kibuga kyabwe kiri ekikadde ne bateekawo ekipya ne bagamba nti buli ayagale gye bayita order mu kibuga kyaffe kino ekipya geegana amateeka
naye mu kibuga ekikadde tubawo obudde mwetereeze gye bayita long term oba medium term planning, si short term kukeerancha, kubanga n'oyo gwogoba naye munnayuganda aweerera fees abaana alina wa rentinga tabba yasala watunda obutambala si musiru okutunda obutambala naye yaga sijja kubba kankole guno omulimu, yasala wavuge boda naga sijja kubba kankole guno omulimu, yasalawo n'agamba kangende wano wemba nkolera mpite taxi oba kondakiti oba dereva sijja kubba kankole guno omulimu yadde nfuna katono, gwe nokeera bukezi kumacha twagala order mu kibuga, order naffe tujagala kubanga ensi yaffe n'okusinga abamumu abagifuula timujagala nnyo singa ffe ba indigenous owners. Kesi za tugete bali emidala gya government 10 obutali bwa government 17 government owned markets mu kibuga Kampala daga mugende muobo kuliko n'emidala mingi anti kituufu naye tokeera nkyera naffe you encourage people, you don't force people, you encourage people nti mugende ku midaala egyo tubayambe. Ne tokeera nkya gwe nkugobye nawe nkugobye gwe ngani. Era kye twagala okugamba nti tosekerera balutamaguzi nga tuzze eri tusirise. Twebuuza nti enensi ekyali y'Abannayuganda oba waliwo akabinja akagifuula nti yaako. Obutale bwebanga weebuli. Just encourage them. Gwe bw'obeera n'omwana ewaka ng'oyagala asome. Omutwala omukuba miggo. Go to school. Omulaga migaso giri kusoma. Nze nalina omwana ewaka nga tasomera wano. Naye nga bwe bamugamba okugenda okusoma agamba njagala wa daddy. Ne had to teach him nti genda tugende tukwerekereko tofaayo nesirina mukuba gwe abo be bagobyo kimanyi nti bagenda okukuba akatayimbwa gwe kungu ngoddayo wo abo be bagobyo abo bali ewa bali n'okulya alternative ntuufu nange njikiriza naye encourage ezo alternative zirina a lot of challenges oba okusomoozebwa tansanyusa naye ate n'okugoba abantu bannayuganda mu Kampala nakyo tekinsanyusa nanti nange nkugambye bagambe baveewo naye bawa obudde anti kyetwalikudde ku meeza ekuga nti kuva myaka mingi emabega guno si gwe gusoose ngaani eyakugambye mu KCC abadde akola programu eyo ngaani yali kuga nti nze nga gundi ebbanga bweriti okuva emabega nga gundi tumugamba aveewo era akulagene ku kiwandiiko kakati ne wakubadde tetuganye ffenna twagala ekibuga ekiyonjo era nsanyuka nnyo nga wempita wonna weereere oba nvuga mmotoka nga weereere naye nange nina okulowooza ku munnansi munnange oyo gw'otuntuza n'omugobawo ng'abadde tabba muwa obudde si gwe nnyini igwanga nga mmwe bwe babalowoozesa nti kati tulina abantu abeefuula nti kati be ba Uganda ngate abasinga ababeefuula nti ba Uganda bo babuuza contribution yaabwe social and economic political contribution yaabwe nga togiraba kati nze nabadde nteesa ng'omubaka wa parliament ate munnayuganda indigenous we are indigenous people the owners of this country nenkugamba nti abo kituufu mubagobeyo naye mubawe obudde mubagambe in such and such kati kanku ekyokulabirako mu economics waliwo short term plan ekuwa emyaka 3 short term twali bagambye nti kati tuli mu 26 ne tuteeka ebipande byonna mu Kampala nti mu 29 tewajja kuba mutembe yakkirizibwa oba wa boda oba wa taxi ne tutuuka mu kiseera ekyo deni n'olyoka batwale nti nga n'ebipande webiri nga tuzze tusomesa abantu timufulume ekibuga ne tosobola keera nkya baba wa weeks 2 weeks 2 ngoziwani gwengani era ffe kyemuva mulaba nti ffe tebatwagala mu palamenti kubanze bompita nti gwe ng'omubaka palamenti buuza nti oyo yabagobyemu yaani avaawo alina siteeke ki mu ggwanga lino oyo indigenous ffe kuba abasinga kati tukolako effujjo bajjanga wano banoonyi ba budamu ne beewa powers of which naawe osobola okikola kubanga kati bw'otunuulira ekiri e Congo. So honorable Lutamaguzi sinnaba kutegeera bulungi babawo obudde oba myaka 3 oba myaka 4 oba myaka 5 Uganda tekoma naffe nga tonnaba kuteekateeka kibuga Sharifa Buzekiye Jennifer Musowo okubiri because nakati abantu bakyatendereza order Jennifer Musiji yali alese mu kibuga nasanga Jennifer Musisi Harvard mu America Harvard University she's a lecturer n'oyo Opio ono WNGO ne mwetondera omukyala ne mugamba yes twakuvumirira naye ate twalina naffe ebirowoozo byaffe
mwenga aba KCCA ne bannammwe abalowooza nti they own Uganda nti era bagenda baziika ku City Square nti oba baddugaliza ku bijja byabwe by'oku City Square fenga bannayuganda especially as the indigenous people kuba ffe ba indigenous people temukyatuwa budde ensi ewambiddwa abantu betututegeera so namugamba namwetondera bwetondezi ne mugamba there were some mistakes however waliwuliriza tetugenda kuba na Jennifer Musisi mulala mu kibuga anti wuliriza atandi simunenya naye kubanga atandika buki butandisi bobo otandika owuliriza amaloboozi siga abannabyabufuzi bokka naye n'omusajja oyo abeera ewandege yamuyita watya mukatanga mubayita bagundi abo bahawkers n'omusajja abeera eno enaggulu wali eri mu siraamu naye munnayuganda alina ecoshare alina stake mu ggwanga lino era naye akuba akalulu afuna nanga muntu kakati gwe bw'oba omugamba enkeera wabadde ajja sikulu fizi naddala nga mulabye nga abaana baddayo ku ssomero ne mugamba nti nti w'obadde otundira obutambaala emisipi vaawo genda gwe omugoba ye si munnansi muwe obudde naffe tukkiriza omugobe naye muwe obudde ojja kumbuuza budde bwenkanawa nkugambye nze ngeyasoma ebyenfuna tulina gye bayita short term planning, medium term planning ne long term planning. Medium term planning yebeera ku wakati w'emyaka 5 n'omusanvu eyo kale tugijjewo tubawe short term planning tubagambe nti mu 2029 tubawadde emyaka 3 tugenda kutimba tuteeke ku mitimbagano tuteekewo ebipande tujja kuba tetwetaaga ba boda tujja kuba tetwetaaga batembe tujja kuba tetwetaaga ne toveeri bira mupango nga gwakola bira mupango mufuna byabwerere amamotoka gabwerege mutuulamu amafuta gabwerere simanyi za allowance zijja simanyi mwe banyini bino mwe banyini biri ne yes nsobola okubanga ndi mutono mu ggwanga naye nina stake nkugambye I am an indigenous Uganda ni by indigenous people fetulwanirira kati abantu baffe abatuntuzibwa I don't care oba wagire NRM oba oli opposition ekikulu nange njagala ndabe ngo olina koze waka abaana bo baliya olina karenti olina nakasente koteekako mu nsawo nze ne bwe nakwata Mercedes Benz yange nenjiyisa mu kibuga nga kyerere nga njiyisa wakati w'emiranga gy'abannansi nga abamu batandise n'okkuba obutayimbwa nalabye omwogezi wa polisi ow'ekitiibwa SP Lusoke Assistant Commissioner of Police SP ng'agamba nti crime rate yeyongedde mu kibuga crime rate tevudde uvi mu bbanga bano bemugoba ku nguudo bemugoba wa ku boda bemugoba kola mu taxi bemugoba wa mu butale nabo tebaba na alternative kwaffe tuterogamba bwogoba kapa n'ogiteeka ku kisenge naye sobola kwerwanako yerwanako kakati bano berwanako mu ngeri ya kubba nange nina ebirowoozo ebirungi ne mbagamba naye kinnumanya okulaba nti babba ne bwe enzira yeeri oba ndi eno Kampala oba ndi waffe nakagenda mu butale kati government eba encouraging kye ekyangwa ennyo mu Luganda ebazeemu amaanyi n'okuba kumaakuma kati nalaba luli omuvubuka omu nga ndi ebweru ng'akaaba hamu tuyambe bangobye oba wamulaba omuvubuka oyo yali mu kisaati kya kyenvu tubadde tunoonya akalulu ka Museveni bagenda tulaba wakiri mpaayo wompa nempulira nti Haji Hamu yamuwadde ki Minister Balamu yakikulemberamu ekintu ekyo mwami Balamu in fact Balamu n'amukulemberamu n'amutwale ewa Haji Hamu ne bamuwaayo ne bamuwa emyezi 6 kati oyo gw'oleesaawo emyezi 6 gy'omuwadde gigenda kugwako nga the difference is the same ng'omutadde waawo kye baali badde basooka okubagamba nti nebwe nga sinnakuwa myezi gino 6 kuba ekyo kyebaza nagwo mutima mulungi abantu bangi abagagga abali mu kibuga nga ne booyimirirako ku dduuka ali akusaba renti akuyimirizaawo naye ono bwakuwa emyezi 6 which is not too bad naye eyo si solution solution oyo mwawaddeko omu what about the hundreds or the tens of thousands abagobeddwa eno bo tutuula ddi kuba w'ekitiibwa Balamu minister bwe muba mutuula mu cabinet mugambe nti mwami Museveni you have rich people but there are also poor people who own this country and they have equal shares just like the rich people. Thank you. Dakika zange njagala kwebaza Dr. Balamu
bwe yakwata omwana oli eyali akaaba be bagobye mu kibuga tusobola okubanga tetukkaanya nabo abaana oba beenaalemu babaki era musaba bwe babagenze mu cabinet meeting boogere bateese nti bannayuganda okubagoba mu kibuga si solution y'okutereeza ekibuga ekibuga tusobola okitereeza nga ne bannansi mwe bali bakola kubanga nabo bano baganda baffe oba oli mutembeyo oba oli wa bodaboda oba oli wa taxi nabo balina abaana ewaka balina families era balina okubaako ne ke bazaayo ewaka mu kifo ky'okubba okukola kuba kusinga nfe abamu kuffe twavudde mu palamenti banyagudde obuwanguzi bwaffe naye tekitegeeza nti tugenda kulera ngalo nkugambye bwenzize wano nvudde ku kampu Lutamaguzi mu nnimiro era nze omu kubasetinga targets tusimbe ku bitooke tusimbe ku mwanyi tukole kino zisijja kwekubagiza kubanze nkimanyi nti abantu b'Nakaseke obaani ayogedde awo bampa obuwanguzi bwabwe nga ndayira ng'omusajja omukatuliki muga Katonda nawangula ebitundu 85 ku 10 kalulu era sisobola kugamba we Nakaseke lwaki tewampadde kalulu kange obuwanguzi bwange bajja ne babunyakula era olwaleero ne bwendeeta n'owakakiiko k'okulonda wano nkulaga tale sheet n'ekulaga n'ediala forms nga kikulaga naye kye twagala okugamba abantu obuteekubagiza kakati ffe tuddayo mu nkole yaffe bekalakasize mu nnimiro nedda wuliriza tonteeka mu mboozi yako kwekalakasiza mu nnimiro kubeerawo mu biro bya nomo buli omu wekalakasize bw'osobola the days are not normal lwaki gwonkaka kwekalakasiza mu nnimiro age ekyo nakimenyeewo ekyo kyokwekalakasiza mu nnimiro ekyo ekyokwekalakasiza mu nnimiro nkugamba wekalakasize wookola ki woolaba nze mbadde njogera ntiwekalakasize woolaba lwaki ng'ongamba mu nnimiro kubanga olidde bigambo byo anti nkugambye nze ku buli mukutu mwekalakasize mu nnimiro anti mbadde nkugamba the days are what so tebekalakasiza mu nnimiro the days are not what okay the days are not normal toyagala bekalakasize mu nnimiro kikyabawo amagezi buli omu gwomanyi owekalakasiza gwomanyi owekalakasiza ampuliriza tukomye wano naye sebo ab'Nakaseke mbatumiddeko nnyo abantu baffe enkuba etonnya emmere tulina okuba ne food security abeekasa ng'ombe abantu b'ebuyingwe mukulu Vincent Sebo Serugo n'abantu abatukubira amasimu wano mukulu kungu abatuuliriza namwe tubasaamu nnyo ekitiibwa naddala abayisiraamu tubaagaliza ekisibo ekirungi namwe bakatuliki bannaffe oba abakristaayo oba abakristu mwenna tubaagaliza ekisibo ekirungi kye tulimu buli omu ayagalize munne emirembe naye nga nkyabanja obuwanguzi bwaffe mu mbeera eyange nze gye mmanjizaamu gwe gy'otamanyi Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso moogi ate eri tugamba tutya Kabaleega eri ewa Balamu tugamba tutya Kabaleega leega